Tukomyewo mbalamusiza nnyo mwebale kubaawo mwebale kubeera nga mugoberera ensonga tukomyewo nate ndi mu kujjanjabira Sauda Madada network bwe beeteredde nga muŋŋamba ne lulimba denzigyeko koza abasawo bali mu kumwatendi nga bali mu mukolako aliko abasawo abawera 8 bakebera kino bakebera kiri bakebera kino bakebera kiri because manya amalwaliro gaffe Mr. Update getugenda mu malwaliro nga ga mulamwa amalwaliro agagala abantu baffe okubeera nga bawona basuuka kyovula banti badde nsose nenvaawoko naye nga ngenda kuddayoko ate mbazeeyo mu ngeri emubendera mulabe omulwadde wammwe embeera gyalimu mulabe omulwadde wammwe embeera gyalimu so mu kiseera kino ndi mu ddwaliro bamukozeeko sikaani y'obwongo ne bakola sikaani y'omutwe okulaba ti oba talina buzibu naye sofa waliwo omusuwa ogumu ogwakoseddwa kitegeeza teyafunye nnyo buzibu nnyo munda wabula yafunye obuzibu ku musuwa ogumu era abatugambye bagenda kubeera nga bamujjanjaba that's why akaaba nnyo omutwe because ekigo kye yagwa kyali kyamaanyi nnyo yagwa ekigo kyamaanyi. Ekyokubiri lwaki tukola ebintu bino oluusi ne tubibalaga buli kimu ekiba kigenza results eziba zivudde mu kintu biki ebikoleddwa peegi eno erina omutendera gwe yazimbibwako twazimbibwa ku mutendera gwa transparency. Ekisooka esente zino eziyamba abantu baffe bano bankwatiddwa bansibiddwa bandi mulwadde mwe muzisonda kati mu nkola eya transparency abantu olina obbalaga ebyakoleddwa abantu baffe bakonfaminge kino tukirabe kyakoleddwa kino tukirabe kyakoleddwa kino tukirabe kyakoleddwa naye katufuna obuzibu abantu baffe abamu abataleeta yadde olwataano bw'alabanga mulaze ekintu ng'ekyo ng'avaayo ng'agamba ati lwaki ekyo kitulaze lwaki okoze bwotyo munange tubeera abantu baffe basonda ssente nze Mr. ndwadde naye neetaaga obuyambi naye olina bunoonyeza mu inbox saagala nsemanye nga muga nti gwe genda because abantu baffe abayamba balina okumanya muntu ali mu mbeera ki ate kye mukoze kye mubalaga ne bwe mansasula wali ku kawunta ntwalawo live lwaki gwe musingi gwe twazimbirako peegi eno buyambi obwetaaga olina okujjanjabibwa naye olina okumanya kyetukyusaamu kyokka bwe butalaga ddwaliro mulwadde waali bwe butakola ki naye okugamba okuwa abantu accountability ekyo tonza kinzijamu naye omuntu alaba mulimu onyonyola abantu olina gye nagamba ati lwaki kino bambi ekyo mbeegayiridde mu nsonyiwe Mr. Update peegi eno twagizimbirwa ku mazima na bwenkanya ne risiiti kyova olaba nze bateerako kuno ku peegi lwaki munange abantu bebasonda abantu sente zibamenya abantu bafuuka babbi abantu babbiddwa olinawo omuntu sente genda onkolere kino nandakikola abantu bawa abantu sente wano bazibaweereza bali bweru babazimbira amayumba nakuba ebifaananyi bya nnyumba ndala nga bwabimusindikira omuntu nakola ekintu nga kyabuyaaye laswayibo ne twakyusaamu tubalaga lisiiti tukoze kiri kati MRI scan ezo results zonna mbadde nnyina obbibalaga naye olyanda bw'oli wabaye nga yazibasabye nga si byagenda okukola muna ekyo munakinsonyiwa baganda bange twazimbira peegi eno ku transparency mazima na bwenkanya. That's why Mr. Update nkola bwe ntyo nesinga nali sikola ntyo mbabulira mazima waliwo abagala okunwanyisa abagala okukola kino kye tukola waliwo abakirabo obubi lwaki Mr. Update peegi y'abantu bagikozesa okuyamba abambe tuvuganya nabo bagala nnyo okunwanyisa. That's why mbanjagala mbe n'obujulizi nga nze mbulina nga namwe mubulina mukitegeera bwe bujulizi bwe mba nnoonya nga nze mbulina ate nga namwe mukola ki mubulina kamuga no segirinya kino kitulaga bwe ati kino kyali bwe kiti kino kyali bwe kiti nemwerabirako kubanga enkola entuufu bweyeyo transparency kwe twazimbira peegi eno era atayagala ekyo kiraba munnaye newange toddukirayo segirinya nti oyagala buyambi ki. Waliwo omukwano buganda ffe gwe bakwata bamuyita Tinkasimire Joero musibaali Masindi abafa bajja bandajanira Mr. Update tuyambe Tinkasimire Joero musibe twagala aveeyo kunze tewali tabu kyetaagisa nti beiro ye beetaaga akadde kamu ngamba kale kangende live mbana akagera live nga abafamily bakuba nedda twagala ozinoonye mpola nga si live konze mpola nga si live nembaga ekyo kinemeredde
ekyo ne bagamba mpola mpola nga siraivu aba family ne bagamba kindemeredde naye kivaako wawo nakavaako enkeera nga bankubira nabanga Mr. Update nedda kati kola live ninga nti ekyo nakivuddemu yadde omwana waffe ekyo kindemeredde ekyo kindemeredde bo bennyini be baŋŋamba nti nedda twagala bibeere byakyama basibye omwana waffe people power ate lwaki bibeere ebyekyama bwe basiba Ssegirinnya lwaki kibeera kyakyama si byakyama munange baali baagala nzije ŋŋamba abantu banne musonde naye kyemusondera nja kibagamba oluvannyuma bwebyanga bwe tukola sebo n'olwekyo eyo kati nvuddeyo kakati mu kiseera kino tuli mu ddwaliro Bubi yanga yali ku security 3-star general mayinja 3 yali ku security Bubi yanga tuli wano okulaba nga Komanda Sauda ajjanjabibwa sikaani zonna tuzibalaze zakoleddwa sikaani tuzibalaze obujjanjabi bwonna obwamukoleddwako nabo bonna byonna ngenda bibalaga mu mbeera eno ey'okubeera nga mutubeereramu so enkola eyaffe wano ku page ya transparency kyekisinga okubeera ekikulu nga tunatunulira kirala kyonna tugoberera nnyo kyebayita transparency so mu kiseera kino ndi ne Komanda Sauda Madada waali wano mu ddwaliro we tuli muganda waffe Bubi yanga mumulengera yanekaanekanyidda mu kkala ze ziri ezaalagirwa Monday paka Sunday Bubi yanga abeera mu ezo kkala ezaalagirwa ndoza mumulengera security eri tight radio call kweri nnyo ku muzuuli ate neeri mu ddwaliro waliyo abalina radio call bamuwuliza buli ekigwawo kyonna baba bamugamba location over kyogera abalive bakiwulire security eryetaawo wabweru abaana bagambye Museveni tatuwona ku luno jagenda gamubugumye balina kye batugamba kati kamba sese abantu abasigadde bagamba mukutte bitooyi bino nga byena abantu abasinga badde bagamba nti tebikola twakyusizaamu kati twebeereddemu munnange tulina okubeera nga networking tugikola kendeza kugubira so embeera eriwo yeeyo mujja kukkiriza nti gavumenti twamaze dde ogikwatako paati gavumenti twagikutteko dde ettundutundu mubiyanga mujja kakasa mutteko dda ettundutundu yeggwanga Uganda kati bosi kasattira agabalibwabo tugende tuzibajjeko nazireetanga byakusaaga nazijja mu Amerika eyo ezikolera eddala omulimu security tight so abakatwegattako embeera eriwo yeeyo eggwanga todda paati over ago ge maanyi g'abantu so abakatwegattako in case oyagala kuyamba Komanda Sauda eramba in case olina obuyambi bwonna eri Komanda Sauda toward medical clearance so embeera eriwo abali ku the updates online page Bubi yanga yalimbya security ndoza mumuwulira over kati police esatira ga bannange kino kyennyini mukkiriza eggwanga tulinako ettundutundu olwedde bwe twogerera Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu eggwanga yakalikwatako ebitundu 40 ku buli 100 tulina mu 5 Bosco yasigazaako 20 kati 20 ezo twagala okukima maze okuteekateeka Bubi yanga
ngenda bazzaayo munda badokita bakyamukolako ngenda kubazzaayo munda babaliza omuko muli webale kukola tebali eno siya Magisa obadde obuuza omulwaddewo wuuyo obadde obuuza omulwaddewo Magisa galawo omulwaddewo wuuyo Magisa komanda wuuyo twamuleese wano nga biwala ttaka komanda twamuleese nga biwala ttaka komanda Bubi yanga waali nnyo okulaba ng'ensonga yonna tugitambuza mu ntambuza ennungamu komanda Bubi yanga waali nnyo komanda Bubi yanga waali nnyo Jovia webale nnyo bali ddala kubaako n'olwekyo Bosco ye we tuli kati tumaze okubeera nga tumufunza kasita komanda Sauda suuka naye ajja kusuuka kyemmanyi banga tono nnyo ajja kuba atereera ate tuddeyo mu village to village mobilization naye mwenna abaatuyambye bambi jjo thank you so much nsaba Katonda abasasulemu musera mumbuzi omukoowa wali wano ku gap Sala Kyagulanyi mumbuzi omukoowa kambawa babuuzeeko omukoowa balamusizaako basibo ne bannyabo amanyanza omukoowa wa Bubi banaye musabire Sauda Madada abone tusobole okuzoganya bulungi mu mulembe mu mutima nalo people power our power tumujja musabira ajja kuba bulungi balamusizaako era nga ndi mu mutima gwa people power diehard nze kulaba ku jeno tulabe nga suuka ate tubeere nga tuddayo ono omusajja tumusobola ate nga batutya nnyo kyova olabanga buli bwe balabawo embeera eno batwala akakisaako okulaba nga naye nga tulina kuguma tulina kwongezaamu maanyi ono komanda Bubi yanga naye waali nnyo ettiimu yonna weeri fe mulwanyi waffe wabajjanjabibwa ffenna tubaawo kulanga buli kimu kitambula bulungi security twagikwasiza Bubi yanga eyeddwaliro security twagikwasiza Bubi yanga eyeddwaliro so mwanyinazire Magisa omulwaddewo yooyo mwanyinazire Magisa mulwaddewo yooyo sofa embeera bwetyo bweri abakatwegattako abali ku the updates online page Sala Kyagulanyi mwe mukowo timu Kawempe North ali ku muzuuli oyo mukowo mwagala nnyo kambayo ku Bubi yanga ki mbeera eri etya gwoli ku security yeri tight security eri clear komanda omulaba mu mbeera ki abantu beyongera kujja kulaba jeno waffe jeno agenda tereera embeera sirungi naye agenda tereera abasawo kasita bamukolako then naffe nga bwetumusabira naye nga abantu bo batulaze solidarity era abantu bali eyo wabweru bonna baagala kuyingira balabe omulwadde naye abasooka bwe bavaayo n'abalala nga bayingira mpola tetugenda bagamba ddwaliro mwe tuli naye nga kyekyo twongere omusabira nakalabye dda era tetunagira so embeera yeeyo Bubi yanga ayina akasajja kadde alengedde mu ddirisa nga kalingiza eno bwakyagenzeeko okulaba akasajja batekalina ttabu walazeeko ate katono nnyo atereeza byakwerinda Bubi yanga atereeza byakwerinda alabe ng'ekintu kitambula so embeera eriwo yeeyo komanda yooyo nga tuli naye mu ddwaliro naye katusaba Mukama Katonda abenga asobola okubeera bambi nga amusuusa tight security
security tight abakatwegattako abali ku the updates online page. Security eri tight nnyo. Security eri tight. Bobi yange bwe twakwasiza ebya security tetwayagadde bantu balala kukwatamu security kuba tebagimanyi. Bobi yange security yagimanyi obulungi. Bobi yange so yembeera eriwo bakatwegattako abali ku the updates online page. Abali ku the updates online page. Bobi yange wa location ali mu field akyakwasaganya mbeera kulaba nga yonna etambula bulungi. So yembeera eriwo abakatwegattako jeno tannatereera. Abasawo bakola buli kimu okulaba nga atereera bulungi nnyo. Abasawo bakola buli kimu okulaba nga atereera. Ago gonna amacupa mugalabaako gonna galinze jeno. Gonna galinze jeno. Mwe akasajja akabadde kalingiza Mr. Update katulageeko. Bobi yange kyakatutte saketi. Bobi yange yanaatubulira kasanze kali kubyako. Toyina kubuliramu. Naye akasajja Bobi yange akalabye nanga oluuso olulwo yange abeera ku alert, abeera ku muzuuli. So yembeera eriwo abakatwegattako abali ku the updates online page. Komanda naye sofa waliwo enjawulo kati. Kiseera kino twegattiddwako muganda ffe Mubiru James. Mu kiseera kino twegattiddwako muganda ffe Mubiru James muna people power amaze okubeera ng'atuuka MP to Birubaga North. Naye azze kubeera ng'alaba ku komanda Sauda atuuse Mubiru waffe. Mukwano gwaffe nnyo Mubiru oyo naye tazikiza. Mpugwe kaddugala matanga vote Kyagulanyi. Gwe nno oli wa waka. Mpugwe kaddugala matanga vote Kyagulanyi. Nkwagadde nnyo gwe oli wa waka. Mpugwe matanga vote Kyagulanyi. So abakatwegattako mbeera yiyo. MRI scan ey'obwongo yakoleddwa. MRI scan ey'omutwe nayo yakoleddwa. So embeera eriwo yakulaba nga obujjanjabi bwonna abufuna mu budde n'okulaba nga embeera yonna tusobola okubeera nga tugitambuza mu ntambuza. So akatwegattako kyekiriwo komanda tukyalwana tulabe nga Omukama Katonda asobola okubeera nga amusuusa. Diana Nasimbo ngambi bannange Segirinya singamba ddaawo mu Uganda. Kyonuru Kaya Uganda has mad people still eating from garbage. Bona mulaba abalalu mu kibuga Mwalimu Museveni yaba stage managingawo. Mu kibuga tulina abalalu. Mwalimu Museveni abalalu be mulaba mu kibuga yaba stage managingawo. So embeera eriwo bantu bagamba Mubiru ye waffe. Biru wammwe wali nnyo wano ku kido. Naye azze alabe ku mulwanyi. Kitegeeza oligana Sara Kyagulanyi ongambye naawe kwoli Jennifer Nayigaga kwikirika vale Amina webale nnyo webalire ddala. So embeera eriwo yeyo. Bobi yange akomyewo akasajja ndowooza kadde kanoonya mulwadde waako mulala nga yakabuzeeko yamaze nampa lipoota. Bobi yange nti tekabadde na tabu. So komanda wali wano location over. So embeera bwetyo bweri abali ku the updates online page. Naye nga komanda bambi yakola pusinga nakuba omutwe ku tiles. Nakuba omutwe ku tiles. Nakuba omutwe ku tiles. So yembeera eriwo. Za komanda yo yawo. In case olina obuyambi bwonna oyagala kuyamba komanda omanyi wano mu ddwaliro we tuli twetaaga buyambi twetaaga ki namba zeezo ng'enkola yaffe ya bulijjo gwatulaba tuyamba abalala. Gwatulaba tuyamba abalala naye ate komanda owaffe naye ate waffe. Okay kamba Mubiru bantu baagala obabuuzeeko. Tubagala amannya ze Mubiru James MP to Birubaga North. Tuli wano eno muganda waffe Jeno Sauda
mukimanyi mingi emirimu gyakola gya struggle era ali waneeno yabadde ku mulimu yabadde ku field weyafunidde obuzibu buneeno so fenga ffe kitukwatako abalwanyi mulwanyi munnaffe aba afunye obuzibu buli kimu tukiteeka ku ttaka nze mbadde ngenda mu field nangenda namiti zibadde n'ez'enjawulo mu Lubaga naye zonna nziyimiriza kubanga sobola kubeera mu field nga komanda ali waneeno naye nga nasooka ekiteeko ndabe embeera eri etya so njagala okwebaza eddwaliro lino kulaba nti waliwo kati ndabyewo kingi entonotono so twongere okumusabira ne muganda wange Ssebuggwe tiimu yonna yonna okulaba nti mulwanyi munnaffe munnange bamudduukirira n'okulaba nti bateekawo embeera yonna so kino njaga okubira omulanga buli muntu yonna wa struggle alikwalaani kwekulaba nti at least tuddukira muganda waffe ononumu tamanyi ye mukyala abadde kwebyo struggle from day one bebantu abamu abatandikira ddala ekintu kino people power abazze batambuza enjiri ya people power kati yabadde ku booda almost booda ya Kenya ng'atambuza njiri ya NUP buli kimu yakiyimiriza ali ku mission 2021 so gwogwo omutima gwe twagala kati omuntu ng'olwo abafunye obuzibu nga buno munange kitukakatako kitaka omulwanyi waffe ali atya so tutuuseewo mulabyeko weewaawo kyenje ekiri akyali mu bukosefu bw'amaanyi twetaaga okumusabira n'ekirala okubanga tutuyimirira naye mu bintu ebyenjawulo bills ku international level abalwanyi baffe tetwasalawo naye tuba tetulina sente tumakinga sure nti tubatwala mu malwaliro agali ku international level kubanga beetaaga medication eya ddala so mulesi waneeno sijja ddi bagamba linnya naye nga waali waneeno tugezako okulaba nti nno tumwatendinga era nabasawo bakoze omulimu gw'amaanyi nyo so nange olina obuyambi bonna bambi ono omulwanyi buliri tuba tetutegedde kitukakatako okulaba nti tuyiwa omubiri gwonna okulaba nti nno awona n'ava waneeno kino kyetagisaamu finances kyetagisaamu essaala kyetagisaamu okulaba nti tumumotivate nga tunuzaamu amaanyi so osobola okubanga oyisa obuyambi bwo ku ssimu eyo okulaba nti tuyimirira naye kubanga tewali kya kyetuyinzamu okulira okujjako okulaba nti herefe ye ekomawo herefe ye eddawo ate nadda mu field budde bungi alaba budde bugenda ofcourse alina okusooka n'afuna medication naye labira ddala talina kubeera ng'ali mu field so ogwo gwe mutima bwe tusiba twogerako kyekibayita omulwanyi owa ddala obuzibu yabufunidde ng'ali ku field yabadde ku booda ya Kenya ng'atambuza njiri ya people power ng'atambuza president waffe Robert Sitemu Kyagulanyi ng'atambuza tulaba nti tumalako talina kifo kyagenda kwesimbako so kino nno nze kinkomako nnyo buli omulaba General Sauda ng'ayiwawo omubiri tetalina ndoba njagala kino wabula ayagala kulaba nti Mr. Museveni dictator tumuteeka wabbali so aba afunye ekizibu nga kino munnange kitukakatako ffenna abalwanyi okulaba nti tusitukiramu tujja kulaba nti tuteekawo embeera yona okulaba nti munnaffe aterera Segenya fans page okulaba nti munange okuza omulimu munene nnyo okulaba nti omulwanyi waffe atuuse mu kifunga kino sebo kyagala okukwebaza nasikwebaza yenna weebala omutima ogwo abatamanyi ku Lusegenya nno gwolaba nze buli webansiba yanzijayo yaneeyimirira yakola buli kimu so omutima ogwo gwa struggle sebo genda nagwo era abantu bakola babyokola sebo tusiimira ddala abalwanyi bonna ffe tujja kubeerawo mu mbeera yonna naye nga weebale nnyo okulaba nti mulwanyi waffe General Sauda ali mu ddwaliro kati era afuna medication tugenda kufa okola naffe oyo komanda waffe Nalubaga North mu biro James naye mu ddwaliro atusazeeko kubanga constituency eno gye tulimu ya Lubaga South naye agaye sokemala okudduka okulaba omulwanyi ndabe embeera gyalimu mu ngeri emu oba mu ngeri endala so bakatwegattako yembeera eriwo abakatwegattako nga tuli mu kujjanjaba omulwadde waffe mu biro Sauda Madada so Bubi yanga ku security wali nnyo security wali nnyo samali wayiswa so abalwanyi baffe twasawo tubajjanjabire mu malwaliro agali ku international level si lwaliro ng'emulaba ono omusirikale eyeekuba essasi mu kugulu omusirikale oyo yamaze amaanyi poliisi kye yakoze yamuwadde amatu gombi kati abeera ateekamu mbu omunnyo mbwassuuka okugulu
poliisi Njoozi amatu 2 ag'omunnyo gagula nusu 1,400 bamuwayo nusu 1,400 buli wiiki agula omunnyo ateekemu amazzi agabuguma naye ffe awo twabuukawo era bino bye biruma poliisi ti poliisi ennamba erina poliisi welfare abayina buli kimu kyonna abantu abaabwe gye babajjanjabira bw'otuukayo okaaba naye ffe abalwadde abaffe tubateeka mu malwaliro ge tulaba nga okuba accommodatinga obulungi ennyo. So embeera eriwo yeeyo abakatwegattako abali ku the updates online page nnyo yazako okulaba nga ajjuza ekitabo ekyo n'okulaba nga buli atuuka wano yeeregisteringa nti in case wabaawo omunyampi yawazze tuba tumwasobola omu identifying amangu so ye Bubi morning to evening tavaawo yagaye komanda mulwadde jeno kati ye Major Jeno ate Major Jeno Bubi yanga yalina okubaawo oli Jeno era ndowooza omulengera naye nga tayambadde ziri ezaalagirwa gatteeyo ono bw'ente 5 ez'empumumpu n'amala agifuna ayinza otulinnya ku mutwe naye ffe eno mu people power ebyo bya bulijjo Bubi yange ezo peya ayinanga 10 ente 5 n'empumumpu n'afuna eyo olaba yatulaga kaali novo ku social media kali ke bamuwa ka laptop naye kati engatto ogiraba esasula ennyumba z'owente 5 w'empumumpu emyezi 8 Samali Waiswa, thank you so much. Emyezi 8 wente 5 nga za mpumumpu n'afuna enju sorry n'afuna engatta asenguka ne mu nju wasula anoonya enju endala kubanga engatta beegera musasula emyezi nga 8 so eno mu people power ffe twabimanyira ebyo ebiruma abayaaye baba bafa so nkomyewo ku mbeera y'eddwaliro tuli mu kujjanjaba komanda waffe tulabe ng'Omukama Katonda amusuusa Samali Waiswa weebale nnyo balire ddala ogambye jeno mufuneyo ku butunda bambi amiina so ayinwa facilitation yonna ayina kikyonna kiba kituyamba era tuba tukwebazaako wano ne ttiimu nga bweri wano so embeera eriwo yeeyo nga tuli mu ddwaliro wano Komanda Sauda Madada komanda Sauda Madada so yembeera abakatwegattako yembeera eriwo abakatwegattako abali ku the updates online page so wetuli Mr. Update wetuli komanda mujje wala nnyo mbeera gye yamutabukiddeko twabadde ne Bubi yanga ne ttiimu endala apola aliho bwe babadde eyo ku ddwaliro gye twabajje ddwaliro tulyebaza lyamukozeko first aid ate mu ddwaliro tulaba nga lisobola okubeera nga limujjanjaba naawona mangu naye nga first aid ate twagifunidde ku ddwaliro eyo gye yabadde lye mwalabye bambi tubeebaza n'ababeddwaliro eryo bagezaako ng'omulwadde waffe mu ngeri oba endala bamujjanjaba nga titunaba kutuuka we twatuukidde so fa nga waliwo ekitaasiddwa so ne abasawo ba wano nabo tubeebaza omulimu omulungi gwe bali mu kukola mu kulaba nga omulwanyi ajjanjabwa abe nga asooka so update ya Sauda sofa gye mbawaddeko yeeyo bw'anaabaawo ekirala kyonna ekikyuseemu nja kuba nkomawo nyongere okubeera nga mbawa updates Betty Nankabirwa thank you so much webale kubaako webale so bw'anaabaawo kyonna ekikyuseemu nja kuba nkomawo mbenga mbawa updates zonna ezinaaba ziriwo ndowooza kati mu ngeri emu bendera musobodde okumanya komanda bwali musobodde okumanya
Embeera omulwanyi waffe Jalimu mbalaze scan ey'obwongo yakoleddwa ne scan ey'omutwe yakoleddwa. Diana Nasimba mbuuza house ghetto speaker ayinawo kati enjawulo ghetto speaker ayinawo enjawulo era bamusiibula okuva mu ddwaliro mwenna abamujjanjaba mwebale nnyo mwebalire ddala yasiibulwa dda era wajjanjabirwa ate mpola mpola ddagala twaligula twagenda nalyo amirako kwongera okulanga akola ki nga asuuka bulungi nnyo. So kyembadde njagala obategeezaako abali ku the updates online page ti komanda bwate waali kasi ndoza omwoyo gubasse kubanga obweddamu ndi atya bwate waali Mr. Update ate kansooke nange mpumulemu wanabaawo ekiriwo kyonna nja kuba nkomawo. Ssaabasajja Kabaka Buganda wangaale.